Simba emiti n'ekigendererwa ky'okuzza obutonde bw'ensi by'ebimu ku bikujjuko ebikulembedde okuggulawo amasiro aga Kabaka Ssekamaanya e Kasengejje awamu n'okumanyagana kw'abasaava ne bakibeebo n'olulyo olulangira. Mu mbeera eno ettendekero lya Seed Training Institute for Gardening and Landscaping liwaddeyo emiti egisukka mu 2 okuwagira enteekateeka nga bagikwasizza Omulangira Bbulungu Dalton Julius ku lw'Obwakabaka. Akulembera ettendekero lino Samula Vincent wasinzidde n'alambulula ku bikolebwa ku ttendekero n'ekigendererwa ky'okuwagira enteekateeka y'Obwakabaka eno. Era twebaza Ssaabasajja olw'okubeera nti avaayo buli kadde n'akubiriza abantu okusimba emiti. So ate awo bwe tugattako n'emiti gyaffe gino egy'eddagala, tugattako emiti gyaffe egy'ebibala okulaba nti omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okuzaawo obutonde bw'ensi nga tusimba emiti tugutwalamu. Omulangira Bbulungu Dalton Julius naye annyonnyodde ku mitendera nga bwe gigenda okugobererwa okusimba emiti awamu n'okuggulawo amasiro. Nga 11 twogera ku ssabbiiti ejja tujja kubeera lunaku lwakuna tugenda kubanga tusimba emiti ku masiro ag'e Kasengejje ago, amasomero ageetooloddewo, amalwaliro, ebifo eby'olukale, ate nga tugenda kusimba n'emiti okuva ku luguudo oluva mu tawuni ey'e Wakiso okutuukira ddala ku masiro ag'e Kasengejje. Nga 13 lujja kubeera lunaku lwa 6 tugenda kubeera n'olunaku olw'ebyobulamu, olusiisira lw'ebyobulamu okuviira ddala ku makya ku ssaawa 2 ez'enkya. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bagenda kufuna obujjanjabi obw'obwereere. Tuleke koma kugisimba tugirabirire kuba kyekisinga obukulu. Tusobola okugenda e Kasengejje ne tusimba emiti gino ne tugirekayo yonna ne gikola ki? Yonna ne gikala. So mbakubiriza okufa okulaba nti tulondola ebinaaba bisimbiddwa nga 13 kuva nga 12 mpaka nga 15. Emiti gino tugifeeko kuba tagifaako tetugenda kufuna nsonga lwaki tukoze eki lwaki tugisimbye. Hassan Kasagga, BBS Telefina.